Kivulu n'akiteeka myunis 15 nadda awaka nga talina wadde sinyi 5. Eddy Kenzo akiguddeko. Palaso tolikiddamu. Tamale mirundi naye alangidde Mayanja famire muli babi nnyo. Tebazanyisa kintu bayita bajjo na Abitex nga bali mu kintu emabega. Bajjo ye akyakubira ddala ttiimu Palaso. Buterevu mukwano gwange namala mangi mwegali just wokumira pwe kumusukujika media ogena kubanga ate munnange ofuna agasinga kaawo. Buterevu ntandise ne Abitex ono munnange jjukira ye yategese ekivulu kya alien skin era nga kino kyabadde successful nnyo. Wabula omukulu Eddy Kenzo ono nno nga ye president wa Federation ey'abayimbi ono yavayo nategezanga munnange ba promoter we bafuuse baddimota olw'ebyo bye bakola okusuula abayimbi. Nawe mwewulireko. Muwulira afisa abayimbi abanafuya is a demoter and please take a note abo tetubakolera. Wabula oluvannyuma lw'okukola comment munnange efaanako weetyo omukulu Abitex ono yavayo naye n'amwanukula. Kuzza mabega. Bwana Enzo Musuuza, Eddy Kenzo Musuuza, nsinziira ku TV zino ze ntunuddemu olwaleero baddimonta abantumye okutegeeza nti toddamu kubakolera basobole okufuna emirembe kubanga Eddy Kenzo wakozesezza olulimi olujjolo nga bapromota bewayise baddimota abamaze emyaka 20 mu system ateekateeka ekivulu n'akiteeka myunis 15 nadda awaka nga talina wadde sinyi 5 naye ng'asasudde media akulanza ayongedde kuli ku bulandi yo ate n'ojja ku kifo kwennyini n'akusasula. Eyo nno wenkujja mukwano gwange ye tiimu Tamale mirundi bano bagamba Mayanja famire twakoowa. Mayanja famire muli babi nnyo mmwe bantalo mubeeramu emizeezeze buli kimu kiri ku mmwe. Oyo nno Tamale mirundi naawe mwewulirireko. Palaso tolikiddamu. Ennyumba ya Mayanja yeetaaga public relations. Mujooza abantu mubanidde ku mitwe mubanyaddeko bantu babakyawa. Abantu bakyawa ennyumba ya Mayanja. Kati kamiliyoni kino make come back. Bakole come back. Get your public relations company. Ati abantu babadde baganti bakuba nnyo abantu kwa ne Palaso ono omuyimbi alien skin yamala moko. Ne kamiliyoni naye yatta omuntu. Kamiliyoni ne kavula kati. Ne kakubisa abantu kagenze mu dipine nyina waako. Learn it from today. The Mayanja family is suffering from a public relations image. Yabwe people don't believe in you. Tebakyabakiririza. You have taken people for granted for many years. Buli muntu yenna jjapa kuba. Kujja kwanga kamiliyoni yapudde ne yetonda ne kawama kati ne kawama. Tubanga nawe ataka manje kava wasali. Nekakuba abantu emigo ne kagulawo gondi office emengo ne kakuba abantu emigo. Kati empisa zaabwe ze zibaleetedde ebizibu ba Mayanja. Si Tamale mirundi yekka munnange ye mukoowo. Bangi abantu ab'enjawulo bagamba bannange kakibe ki kaberubaale we are team alien skin era tetugenda kubanga temunnange tumuvaako. Bayimbi mmwe abanene abagamba mu big 3 mwasookawo mweddeko kubanga omulembe gwo gukyuse. Naawe weewulirireko. Alien skin omupiira guli mu ngalo zo gwo gukutte bwoti. Tewali wayinza gwo kujja mu ngalo mpozi ng'osazeewo gwo gwekasukire. Nkubuulira bamama fiina bajja kuloga namulabya anooma mwoyo mukisa gwagudde bugwi kati mama fiina nkubuulira nno alien skin tugenda kumuwagira ne bw'anaalekerawo okutukuba omuziki n'atukuba bukubi mukka fe tujja kuzina fe twasazeewo kuwagira ghetto youth okiwulira twasazeewo muwanikayo Abitex mutunguzi kesana kasana kiboko ne mukassa ku ntandalo ne mukasabula kiboko kategeka kati awafunda bwe wati kasana kiboko ne mukatwala ne mukasiba mayisa kekaleetedde buli obusajja okugenda nga buyinaayina etiketi ezasasuddwa ku Freedom City ezaafisse abantu abasigadde ebweru babagaye mugende wa bbala mu bwereere jukira omudigize ye yatutte bebi we kunywa bbiya asalawo kugamba bugambya kangende eri gye mbakola ki ye musajja mukulu Bajjo akyagenda maaso n'okubanga munange akalakata Mayanja family ono agamba we
Abitex and Bajjo wetuyimirira mu kintu muganda wange nobody gamba nga alien skin watira munange ate okikozesa ono yabaddeko ku radio station yamu eyo no gyeyasobodde okulumbira Mayanja family kugambe kati ekiriwo kyakuwa Mayanja family abantu bagala giteeka ku ttaka kyokka ye Palaso akyagenda maaso n'okubanga munange atambuza concert ye naawe weewulireko ku Bajjo nnyo tebazanyisa ngu kintu kibayita Bajjo n'Abitex nga bali mu kintu emabega kati abayimbi balabye tebalina maanyi bafunye abantu ekinene nnyo 10,500 ku 15,000 alien skin yabadde mu bantu emitwalo 4 negiddayo ewaka ebona yadasobola okufuna abantu emitwalo 7 kati ate niliko tegenda kuddamu kubaawo mu bulamu bw'ensi ate wetugenda omuteekawo naye abantu bajja kujja twagala tubalage ti revolution ekyuse kati abantu bawansi bawagira baabwe abababeererawo tetukyaga kuwagira muntu nga tabeererawo banaku trend ekyuse tukoyozanyira ku bwongo bw'abantu bawansi nga ffe tufuna bye twagala eyo nga nkujja mukwano gwange ye mwana muwala Brisha Cash ono nno agafulumye go galaze nti ono yabaddekawo ku Power King wabula yafunye obutategeeragana n'omukulu oba ne management eya Power King bwatyo yagenze maaso n'atempalinga ne laptop y'ebbaala eryo era okumaliriza ng'akoze damage. Laptop eno yo ya bbeeyi era nga ewereza ddala miliyoni eziwera 3 era ono yakwatibwa poliisi nga ssaawa zino akomye wali ku poliisi e Namuŋŋoona wabula ba TikTok banne bagezezaako okubanga temunange batuukayo okulaba mbeera ki eriwo n'okubanga basobola okubanga bamujja mu bunnya bw'empologoma naye katusabe mwana muwala ono afune freedom ye ate addemu akwasaganye emirimu gye wabula kiba kirungi n'ofuga obusongo bwo nga tonnabakola ate munnange kintu kyogenda kwejjusa butereevu obadde kujjika media ensibuko y'amawulire saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.